ebika n'olwekyo olwaleero siise bwomu nga Walugongo ku Bukukumbo tunaalyanjaliire ng'alengeddeko olubooya ate era bulijjo ayuuyayuuya empaluwa ayinza okulindiggula nga nakatudde oba nakakaawa ku nyweza miziiza kakati nno bw'oyuuya mu kisiramo era osuubira okufunamu ku nsiramo bwentyo nno nange sijja kulwa kubanga kabanda zitaganya nzige kusula nze musisi Bosa Geoffrey Munabusiro ntambudde n'omukyalo ono owa Entwiga Hotel akola wano Entwiga Hotel era ebya Entwiga Hotel byonna bimanyi bagamba atuma omwana erinnya amanya n'amakulu gaalyo nsaba obeeyanjulireko abagoberezi baffe era abatulaba obanyonyoleko katono ne ku saavisi za Entwiga Hotel abaagala okunyumirwa n'okuzza enjoyinga ngayo mukiyita ewa I'm John Violet, my name is from Entwiga Cottages, receptionist. We have different services in our hotel, including accommodation, ebyensula. We have kitchen. Oh, ebyenfumba. Yeah. We have main hall, conference hall. We have gardens and many others. Okay. Kakati ogedde ku gardens awa katwogereko katono tugaziye ekifaananyi in a broad sense oba in a broad way. Ekifaananyi ekyo omuntu alina mwina gardens omuntu alina mukolo kwanjula mbaga mwina mikolo gye mukomako birthday party mikolo gyonna. Okay, birthday party, introduction okwanjula embaga graduation. Okay, byonna kati omuntu bw'abanga ajja ku Entwiga Hotel yeeretera endongo oba mulina n'endongo. We have system. Mwina public advertising system oba public addressing system. We have system. Okay, sound wali mulungi. Otyo ebyenfumba bino biri bitya ku Entwiga Hotel singa omuntu aba avudde Korea musobola muhandolinga. We can. Emmere gyayirikira we Korea. Buli chef. His experience. Okay. He knows different types of foods to prepare. Violet atako mbadde sikamanyi kapya nnyo Entwiga Hotel nga y'amaanyi kitegeeza different dishes are available. Ayagala amaleewa ajja n'agasanga wano ayagala okulya ku Chinese Indian food nindako naye abachina nayo mulina bannange Entwiga Hotel nga y'amaanyi. So gwali eyatulaba Entwiga Hotel eri mu kibuga ky'amafuta Oil City Hoima bakugambye emmere ey'abayindi bweri Indian dishes ey'abachina bweri Chinese dishes plus local foods snacks. Kitegeeza muntu azze asuzeewo akedde n'anaabako ku makya mumuwa kacyayi ako ak'okumakya morning tea amata weegali buli kimu. Mutukoze bulungi nnyo Entwiga Hotel ng'oggyeko ekyo kiki ekirala ekyo bulina mulinawo ekirala kyonna ng'oggyeko byonna byoyogeddeko kati kugeza kuba tulabye hoteli ezimu nga zirina n'ebyobulambuzi oba they are coming very soon. Wakunkagadde nnyo era omukulu atwoki omutulamusize nnyo omugambe nti ekyo nakyo tukirindiridde. Mukyalo ono ye Violet era tusazeewo tumubaleetere abanyonyole services za Entwiga Hotel okuba muze mugobera ebbanga ddene ate tujja kumuleetanga mu programu zaffe abanyonyole ne waba waliwo akapya akakagwawo akabagambe kakati tukyali naawe mu nteekateeka eno Entwiga Hotel eteeka ssente mu programu eno enkulungo y'okumanya mwetusomera ekitabo naye nga bw'oli omugenyi waffe olwaleero tusaba owulirize wanabaawo akantu akakukalubiridde okabuuze tujja kukanyonnyola. Kale abatugoberera nze Munabusiro n'abategeezezza ndi ne muganda wange Moses ku kamera era nga essula gye tugenzeeko y'eyokutaano bagiyita bajjajjange bombi banfaako. Nsaba mugiwulirize si mpanvu nnyo nga ziri essula ze tubaddeko ekyalo nsobola okulaba ku ngo yali mpanvu eno si mpanvu nnyo kakati katuwulire bagamba nti gy'ogenyiwa teba wammwe
twamala ennaku ntono ku bugenyi ate nga tuddaka waffe. Nze nno nasanyuka nnyo nga tudda eka waffe. Nasanyuka kubanga saayagala kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba akalulu ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga nga atukulisa ekkubo. Munnange taludde yeekerebenze yeejaze akikiitanye akataayi okusala olujja ng'emmere yayidde dda ng'asoosotola olulata lwaffe nga tumiringusa ennoga tuyisa kuliikaalanga. Twalya luli maama lwali luvuutu lwa ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo egirungiddwamu ennyaga. Bwe twamala okulya ebinnonoggo n'ebicepere byaffe nga tunaaba ngalo. Tuba tunaaba nga bajjajjange akasumagizi kajja nga kamwewutula mu mutwe nga ffenna nno tuseka. Kazzi kyekyebikiro mu ttumbi ery'ekiro eky'olunaku olwaddirira ng'olumbe lumugwira ekiyiifuyiifu. Emmambya okugenda okusala nga yaaye woowe nfa nga yameze ku mumwa amazzi bafukirira terwaviira ddala okwo nga lutema. Obudde okugenda okukya nga munnange apookya bupoosi anti olumbe lwali lutabye. Ennaku 3 nnamba nga taasulewo taasiibewo yaliwo. Munnange tusulira ddala ku bunnakyaddi waba wayiseewo ennaku 5 bukyanga tezikya bbiri alwala nampita naŋŋamba nti newankubadde ondaba kakati nno tezikya bbiri ayogera newankubadde ontaba nga neekakamuddemuuko bwe nti naye sijja kuwona. Kale bwe yasa ekikoowe ate kino n'akunayo kyafa kirina kinaagijjayo emitwetwe mu kigugu n'ajjamu akati n'akankwasa nti kano okakubaakuba kakukuumanga bulungi. Buli lw'onoobanga ng'olabye ng'oli mu bisibu okakoonangako obeera ng'omuzira obeera ng'omusaasizi era obanga omwesigwa osonyiwanga abakukoze obubi n'abakuwalana. Bulijjo otekebwako ebigambo bingi by'otokoze era balikwogerera ebigambo bingi ebyanjwanjwa naye tobifangako kasitanga obeera nga tobikoze. Weewalanka eŋŋambo ebitamiiza n'emikwano emibi. Owulirizanga okubuulirira okwa buli muntu era n'okulabulwa naye byonna osookanga kubyerowoolezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu naye kisinga byonna obeera ng'omugumiikiriza era atakyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Yankwata ku bibegabiga byombi n'antunulira enkaliriza mu maaso nga n'amaziga bwe gamukulukutira ku kifuba n'ayongerako na bino nti emikisa gy'abajjajjaabo gikugobererenga gikuwonderenga obeerenga omuntu mulamu oweese omushaayi gwo ekitiibwa era ogundegunde nnyo. No nansiibula nga yenna yennyamidde nti bweraba taata. Awo nenteeka akati mu ndyanga yange nenvaawo ng'emmeme yange ennebbise. Enkeera yasiiba ataawa nga bakuumako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mu kawoza masiga yandalamira akamalirizo era n'asiibula ensi eno. Ennyiike n'enkwata nnyo era ekiwubaalo n'ekyobeera ebiba bya kitalo. Emmere n'enjijjako omulaka era oluusi nagendangako ku butuulo ndabe ku kabejja wange kabejja we yagalamira. Okweraliikirira ne kunzongottosa nnyo nga wayiseewo ebiro nali ŋŋenda nga neerabira ennaku zange. Olumbe olw'ekibwatukira ne lugwira jjajjange empago ye n'afa kikutuko n'ensigalira okwemagaza naye eky'omukisa olwo nali mulenzi nga mpereddemu ddala ekivu. Essula yaffe mukyala Viola bwetyo bwetambudde eweddeyo. Olinamu kowulidde konna ne kiba kigambo kimu bwe kiti nga kizibu nnyo gy'oli. Kigambo kyekyo mukyala Viola. Olumbe. Kakati olumbe kitegeeza ekintu kyonna ekisibukako okusaanyaawo obulamu naddala obw'omuntu. Olwo lumbe oba ggumba ly'obadde olya kyennyanja eggumba ne likutuga. Olwo lumbe ne likutuga naye n'ofa. Kati awo era bagamba lumbe ekyolwamuse yalidde eggumba lya mpuuta lye lyamuwagamidde. Kati nno ebeera mu Luganda ffe eri mu Buganda tugiyita empagama.
naye ate ennyimba ennyingi waliwo olumbe lwa kawumpuli lutta ne lutalekaawo bagamba olugambo kawumpuli bwatta amakatalekaawo waliwo olumbe ng'oli alwadde lulyamira ne lumuviirako okufa waliwo kwegamba ennyimbe nnyingi nnyo nnyo ezita abantu olumbe lwa mukenenya lutta abantu olumbe lwoyinza okulowooza kati ndowooza ekigambo olumbe okitegeta amakulu gaaki ekyo ekiviirako okufa oba okutta omuntu lwe lumbe naye ate tulina kye tuyita okukuma n'okwabya olumbe okukuma olumbe kyekyo ekibeerawo ng'omuntu afudde ne bagenda okusuza abaafiiriddwa era bagamba yafudde naye olumbe baalukumyewa jjukira bayinza obutamuziikirawo lwafudde naye ne bamusuza we bamusuzizaawo kuyita kukuma lumbe babeera balukumye kale ate olumbe olwabizibwa lwe lumbe bateekerako n'omusika gwe muyita heya mu luzungu adidde mu bigere luba lwaba wekwabya olumbe kale ekigambo olumbe kiri awo kitegeeza ekyo ate mayi ogenda kumbuuza kabejja nakyo mwekiri muno kabejja mu mpasa ey'edda waabanga gwe bayita kabejja abakyala yabeeranga n'abakyala nga bangi oluusi yabeeranga n'abakyala 8 9 kati kaddulubale yasooka ne waddawo kabejja ey'okubiri ne waddawo nassaza n'abakyala abalala bangi kale mwebale kutugoberera ku Olulasange Online TV mbadde ne mukyala Viola owa Entwiga Hotel katono nnyo abatugoberera bawe enamba y'essimu eya Entwiga Hotel ogirina eya Entwiga ninga girabyeku ne wano ku kabonero kamu ye landline it is 0200 92 5688 so kati eyo yeyokumeza eyo ku reception eyo bagikuba gogikwata kale okumanya ebisingawo oyinza okuntukira ku WhatsApp +256 781 599 343 nkunyonyola ebikwata ku Entwiga Hotel mu kibuga ky'amafuta wano Hoima mweraba